Omwaka 2023 gugwereddeko ng'ekibuga Kampala kyongedde okudobonkana mu nsonga zonna okuviira ddala ku nguudo embi obukyafu okweyongera ssaako ekibuga okulula entegeka entuufu ku kitambuzibwa nga buli muntu kyayagala kyekolera. Okunoonyereza kulaga nti embeera eno evudde ku nsimbi entono nnyo ez'obwa ekibuga Kampala, obukulembeze obw'ekibogwe ssaako ggombolola za Kampala 5 obutaba na buyinza. Bw'olondoola ebikolebwa mu ggombolola ez'enjawulo ezikola ekibuga Kampala, weesanga nti obukulembeze bw'eggombolola zonna ez'enjawulo ebizibu byazo ebisinga ebitakoleddwako byebyo ebisookerwako okuli okuzimba emyala, enguudo z'oku mabbali n'empyalo, ssaako obukyafu obwandibadde bukolebwako obukulembeze bw'eggombolola. Mmeeya w'eggombolola y'e Kawempe, Dr. Emmanuel Sserenjogi, agamba nti eggombolola zaafuuka ekiguumaaza okuva lwe baaziggyako obuyinza ne bulemera ku City Hall mu Kampala. Where is the problem? Kizibu kiruddawo ekiremeseza obuyinza okujja wansi. Naye kati tukakasizza awatali kubuusabuusa nti abakulu abali ku City Hall tebaagalira ddala buyinza kukka wansi. Ekyo nno kitumenya. Okusinziira ku tteeka erifuga KCCA, ggombolola zirina obuyinza bwazo obw'enjawulo obusookerwako okuli okukola ku nsonga z'abantu ezitandikirwako, ate jjo emirimu emikulu ng'okuzimba enguudo ennene, ssaako okukola emyala eminene n'ekikalako olukiiko lwa KCCA olukulu n'obukulembeze bw'ekibuga obwa waggulu. Bw'otuuka mu Kawempe, emyala gyonna gyazibikira dda olw'ebbula ly'ensimbi nga kino abakulembeze bakitadde nnyo ku bukulembeze obwa waggulu obutakka wansi wadde okuteesa n'abakulembeze ab'eggombolola. Enguudo za kolansi zonna gye ziri mu Kampala, obuvunaanyizibwa omuntu avunaanyizibwako ye road mayor w'ekibuga Kampala. Naye gwe weebuze mirundi emeka gye baali bamusanzeeko ng'agenza okulambula enguudo ezo. And that vacuum gya creatinze yereeta n'abantu abalala okujja okwegazanyiza mu kibuga. Senga yali ayita bammeeya n'abagamba mujje mumbulire ebizibu ebirimu ne tusalira wamu amagezi, osanga ekibuga kyandibadde kyanjawulo. Senga yali atandula ku bigere bye n'agaaka ŋŋendeke Kawempe mpulira oluguudo Sserunjogi lwa Kabaka Wara Road afaanana atya. Ye mmeeya wa Makindye Alinganda Mulyennyama agamba nti ebimu ku bisse obuweereza mu Kampala kwe kulema okumanya nti obukulembeze obwa wansi bwe buwanirira obwa waggulu, ssaako okulowooza nti buli kintu kirina kuggweera ku City Hall. Kati omulembe ogwa bosi mu mwaka guno gutukoze bubi. Kati nojja osanga Mulyennyama nga leero yakedde kikuba mutwe eri mu kataba w'omanyi abantu bwe batya kusaba ttaka nafunyeyo obuwumbi 2 obugenda okukolawo. Kakati ne tujja tubanga tuguzanyiddemu nnyo n'obusente obwo gavumenti ng'ekotogera ab'opposition bweweereza ate nabo ne tuboyomberamu ne tuwa omukisa batekiniko obusanga awo ne beekujjulirako bye bakujjudde. Ono agamba nti ebizibu bya Kampala kati bisuse ku bukyafu nga kwegasseeko obubbi ssaako enzikiza eri buli wamu. Mulyennyama agamba nti omwaka 2023 gwongedde okulaga obunafu bw'obukulembeze mu kibuga obutakwatagana n'obunafu mu kukkaanya ku biteekeddwa okukolebwako okusita omutindo gw'ekibuga. Obukulembeze butuleetera okukola ekitono kye twalikoze kati ne kiwaliriza n'oli naye n'akwata obusente bwe n'abuwummuza mu bano nabo ne bubulankana kubanga ffe tuli mu kuneneŋŋana nti ne achievement ze twaliraza abantu ne zifa. Amyuka Ssenkulu wa KCCA Engineer David Luyimbazi agamba nti bino byonna byandikoleddwako wabula ensimbi zib'enkubya mpi, wabula kino kitadde nnyo ku bakulembeze ba KCCA abalemesa emisolo egimu okuŋŋaanyizibwa. Bati amateeka agatukanye ekibuga okusolooza omusolo galemedde okuteekebwawo okuyamba ekibuga okusobola okufuuka nga twandibadde tukyagala. Of course kyewuunyisa nnyo that no bill ya outdoor bwejja ordinance council tebeera nakkolamu olumu ne bwebuuza nti kyekigendererwa. Luyimbazi ayongeddeko nti obuyinza bw'eggombolola bwandibadde bwazzibwayo dda mu tteeka eririwo olwaleero, wabula ensonga zino zikyali mu bakulembeze ab'enjawulo abaafuuka bannakikonyizi mu kibuga. Abantu abamu basobola okusalawo okufiiriza enzirukanya y'ekibuga because abantu beetaaga amakubo geetaaga okudaabiriza, mifulo gye gyetaaga okusibwa, garbage gyetaaga okukolektingibwa. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Agesi.